Ono video kankola empanvu nyina story gyenjagala obbanyumeza. Nyina bonna tutte engatto zitungisa. Nentuukawo kati wadde omuvubuka mukwano gwange baadde batudde bakuba ludo. Omuvubuka n'asanyuka nnyo n'angamba kulikayo bulijjo sikulabanko nga baŋŋamba wajja kunze navaayo. N'angamba kulikayo kati wadde omuvubuka omulala n'ambuuza abadde bwe n'amugamba n'abadde Saudi. N'angamba kulikayo. N'angamba alina brother we yafunisa omuwala olubuto. Famire y'omuwala n'emukaka amuwase. N'amuwasa ne babeera bombi. Kati wayitawo omwezi gumu omuwala n'ajjamu olubuto yeekubana ne maama we ne bakola abortion olubuto ne balugjamu. Bali tuse emyezi nga 5. Omwana ne bamutwala ne bamuziika. Omwana n'agamba omuvubuka olubuto lwavuddemu. Kati omuvubuka n'amugamba okay tewali buzibu naye ne basigala nga bakyali bombi. Kati omwana n'agamba njagala kugenda ku kyeyo. Ne baba omuwala tebaalina ssente. Kati omuvubuka n'atunda piki kozi yali avuga booda. N'atunda piki naawe omuwala ssente ne bagoba ku by'okufuluma omuwala n'afuluma n'agenda ku kyeyo. Omwezi ogwasooka gumu nga n'ekitundu baali banyumya bulungi. Naye baali baateesa agenda kukola nga ssente azimuweereza n'asooka azzeewo piki ye. Kozi yali agitunze nga takyalina mulimu by that time. Omuwala n'akola omwezi nga gumu n'ekitundu nga banyumya bulungi naye teyamuwayo wadde olwataano. Yamugamba maama mulwadde ate baganda bange kasooke mpe baganda bange ne maama gwe nja kukuwa kasita nkola. Omuvubuka okay tewali buzibu nga manyi baagalana era bakwatagana bulungi buli kimu bateesa. Naye omuwala atuuka ekiseera n'ablocking omuvubuka. Omuvubuka n'afuna ennamba endala n'ambuuza lwaki wamblockinze. N'amugamba nze tumumanyiira sinza kwagala ggwe kavuzi ka booda ne ssente sijja zikuwaayo ate n'olubuto twajjamu lujje. Nze ne maama ne tukulimba nti nno lwavuddemu naye nga twalugjamu maama yatwala wantu ne tulugjamu. Omuvubuka n'amugamba okay eby'olubuto tubireke kati kwata ssente zange ze natunda mu piki ozinsindikire. Ze ngule piki endala sakira ati nzizaawo omulimu gwange tandika okukola. N'amugamba saagala ssente zo ndala. Omuwala asiina ssente ezo bazikuwa maama yaŋŋamba oli kaavu biki. Bw'omwana n'afuna ssekadaama n'atandika ng'omupostinga nga bw'avuma omuvubuka. Omuvubuka ku Facebook n'afuna fake account nga buli kimu abeera akiraba naye ng'amuvuma. Yatugambye bannaye yali amuvuma. Kati finally omuvubuka n'agenda ndowooza ku basawo Abaganda. N'aloga omuwala. Kati omuwala baamuzizza ng'omuwala mulalu. Bulijjo famire y'omuwala yasirika okuva omuwala we yagenda yali amaze ndowooza omwaka gumu n'emyezi nga 2 nga baasirika tebeenyeenya. Bwe muvubuka yali ali awo nno maama w'omuvubuka nga bamukubira essimu mukulu munno maama w'omuwala bunno ogundi yakomyewo tugambe Nakayenga yakomyewo nga mulalu naye ye tutambula batugamba nno Beni ye yamuloga. Ko maama w'omuvubuka nze sirina kye mmanyi naye kankubire mutabani wange olwakubidde omuvubuka yababulookinze bonna. Naye nga kyasinze muwala kati omuwala gy'ali mulalu nabuuza ono omuvubuka yatunyumiriza tinsobola okugendayo osobola okuntwala n'angamba ndeka yatugambye ffenna ajja Kadama TV kojja mate kuno kulabula okugenda ku buli kadaama ne bw'obeera kadaama n'ogenda ebweru ng'olina ssente z'omuntu z'otutte ne kwennaliise okunyaga n'obeera ng'olina ssente z'omuntu z'onyaze n'ogenda ebweru. Bannange mwegendereza ebintu nga bino lwa nsonga oyinza okugenda ebweru ebintu ne bikutambukira. Olowooza nti olina ekizibu omuwala bw'akoze ekizibu naye ng'ekizibu kiwalese eno oba abantu bwewaleka ng'okaabizza e Uganda be bakwabiza. Muve mu kintu ky'okubba ssente n'ogenda ebweru. Obba ssente z'omuntu bw'oli azaamanya ssente z'omuntu empeera zo oba ekibonerezo kyo okifuna okyali ku nsi. Sitori y'omuwala oyo mugiwulidde. Katweyongerera okubeera nga tugamba nti muve mu kintu ky'okubeera nga obba olumya omuntu okubeera ng'ogenda ku ddaala eddala. Manya eddaala eryo ly'olinnyeeko okubeera ng'ogenda waggulu ng'olumiza omuntu oyo bw'onooba okatojja ddisangawo ojja kukkirira ekigo ekijja kubeera ky'amaanyi. Kankola empanvu nyina story gyenjagala obbanyumeza. Nyina bonna tutte engatto zitungisa. Nentuukawo kati wadde omuvubuka mukwano gwange baadde batudde bakuba ludo. Omuvubuka n'asanyuka nnyo n'angamba kulikayo bulijjo sikulabanko nga baŋŋamba wajja kunze navaayo. N'angamba kulikayo kati wadde omuvubuka omulala n'ambuuza abadde bwe n'amugamba n'abadde Saudi. N'angamba kulikayo. N'angamba alina brother we yafunisa omuwala olubuto. Famire y'omuwala n'emukaka amuwase. N'amuwasa ne babeera bombi. Kati wayitawo omwezi gumu omuwala n'ajjamu olubuto yeekubana ne maama we ne bakola abortion olubuto ne balugjamu. Bali tuse emyezi nga 5. Omwana ne bamutwala ne bamuziika. Omwana n'agamba omuvubuka olubuto lwavuddemu.
kati omuvubuka namugamba okay tewali buzibu naye ne basigala nga bakyali bombi. Kati omwana agamba njagala genda ku kyeyo ewabwe omwana tebalina ssente. Kati omuvubuka n'atunda piki kozi yali avuga booda n'atunda piki naawe omuwala ssente ne bagoba ku byokufuluma omuwala n'afuluma n'agenda ku kyeyo. Omwezi ogwasooka gumu nga n'ekitundu baali banyumya bulungi naye baali baateesa agenda kukola nga ssente azimuweereza n'asooka azzeewo piki ye kozi yali agitunze nga takyalina mulimu by that time. Omuwala n'akola omwezi nga gumu n'ekitundu nga banyumya bulungi naye teyamuwaayo wadde olwataano. Yamugamba maama mulwadde ate baganda bange kasooke mpe baganda bange ne maama gwe nja kukuwa kasita nkola. Omuvubuka okke tewali buzibu nga manyi baagalana era bakwatagana bulungi buli kimu bateesa. Naye bw'omuwala atuuka ekiseera n'ablocking omuvubuka. Omuvubuka n'afuna ennamba endala n'ambuuza lwaki wamblockinze. N'amugamba nze tummanyiira sinza kwagala ggwe kavuzi ka booda ne ssente sijja zikuwaayo ate n'olubuto twajjamu lujje. Nze ne maama ne tukulimba nti nno lwavuddemu naye nga twalugjamu maama yatwala wantu ne tulugjamu. Omuvubuka n'amugamba okke ebyolubuto tubireke kati kwata ssente zange ze natunda mu piki ozinsindikire. Ze ngule piki endala sakira ati nzizaawo omulimu gwange tandika okukola. N'amugamba saagala ssente zo ndala. Omuwala asiina ssente zisobola zikuwa maama yaŋŋamba oli kaavu biki. Bw'omwana n'afuna ssekadaama n'atandika ng'omupostinga nga bw'avuma omuvubuka. Omuvubuka ku Facebook n'afuna fake account nga buli kimu abeera akiraba naye ng'amuvuma. Byatugambye bannaye yali amuvuma. Kati finally omuvubuka n'agenda ndowooza ku basawo Abaganda. N'aloga omuwala. Kati omuwala baamuzizza ng'omuwala mulalu. Bulijjo famire y'omuwala yasirika okuva omuwala we yagenda yali amaze ndowooza omwaka gumu n'emyezi nga 2 nga baasirika tebeenyeenya. Omuvubuka yali ali awo nno maama w'omuvubuka nga bamukubira essimu mukulu munno maama w'omuwala bunno ogundi yakomyewo tugambe Nakayenga yakomyewo nga mulalu naye gye tutambula batugamba mbu nno Beni ye yamuloga. Ko maama w'omuvubuka nze sirina kye mmanyi naye kankubire mutabani wange olwakubidde omuvubuka yababulookinze bonna naye nga kyasinze muwala. Kati omuwala gy'ali mulalu nabuuza ono omuvubuka yatunyumiriza nsobola okugendayo osobola okuntwala. N'aŋŋamba ndeka yatugambye ffenna